Ekitebe bikuta okote bisikira nawe nefa nanti waliwo mukwalabyeko akatono ako ekizimbe kya NUP ofiisi yaabwe bambi ekutta omuliro e Makerere Kavule nga nkugyawo katono nnyo ate byo ebya Lwirayiti oluvannyuma lw'okummibwa bail n'addizibwayo e Luzira munnange nno ate era omusango gukyeyongera mu maaso. Jjukira ono avunaanibwa omusango gwa cyber harassment and malicious communication oluvannyuma lw'okuvuma mbu bikeeki bya Zowena tebiwooma. Wano nno munnange Bebe Cool ayongedde maaso okwogera n'atugamba nti balooya ba Lwirayiti be bamulemesezza okuvaayo mu kkomera. Okuva lwe nagamba nti nasonyiwa omuntu oyo balooya abo tebagendangako ku poliisi wa IO okumugamba nti twali tusaba okubire Bebe ajja akole additional statement, tebakikolangako. Mwena mukiraba bulungi clearly nti abavubuka bali excited, bali ku social media, bali mu kutunda kampuni yaabwe. Nze si mulimu gwange okujja Lwirayiti mu kkomera, mulimu gwe n'abalooya be. It's not my job. Message yange sinkins. Twagala to cleaning social media, but the message sank in very well. But then nabadde ndiawo ngenda okulaba nga Lwirayiti bamuzizaayo mu kkomera. Neninda lawyer najja nanyinyonyola, yate tananyinyonyola nendaba nga buno bulooyo obubiri buli kuno bwogera ebintu. Nenkwata ku mutwe nga Mukama Katonda tufudde. Bano abaana bayaayi babadde balina genda kusaba bail. Olupapula lwa bail olusaba bail lulala. Omulamuzi yabagamba nti ba sureties bano omu si mwesiga ali mu mbeera yeemu ng'omuntu ava mu kkomera. Omubbi tayinza kuyimiririra mubbi. Si mwesiga, so genda onnyongereyo abalala bameka? Babiri. Bali sigadde ku ekyo. Bukenyini bayogera. Tyo mulamuzi atusaba ba sureties no. Singa abo abavubuka bali baagala omuwala oyo okuva mu kkomera, omusango gubeerayo in the morning hours. Bali basobola okugamba omulamuzi we yabagamba nti nno munyongere ba sureties abalala babiri oba bana. Bali basobola okustayinga omusango, bakiyita kustayinga. Kale mulamuzi tusaba okustayinga omusango, give us 4 hours katugende tubategeke ba sureties abalala. What does it take? Kukerere eno gye tulaba n'okumanyira okujjudde wano bameka batasobola kugendayo okweyimirira Lwirayiti. Abavubuka bali fulumye ne bakozesa 3 hours ba sureties ababiri ne bajja omuwala n'avaayo. Naye mumanyi kye baakoze? Era bannange entegeera y'abaana Uganda ate naddala mu abaana abato abavubuka mu ababeera ku TikTok mwefula nti mutegeera. Lan muyige abo abavubuka obulooyo obuto obwo kye bwakoze bwaleese new issue. Luli olupapula lwa bail lulala lwabadde lulina okuwulirwa, bwalutadde ebbali ne bupresentinga challenginga court jurisdiction, that is introducing a new issue. Ekyo ne Lemani yenna ategeera akitegeera. Tosobola kuintroducing a new issue ng'ate oli ku bail. Those are two different things. Issue here is bail, not jurisdiction. Amagezi gaze. Bebe Cool ayongedde maaso n'atutegeeza nti ye yasonyiwa Lwirayiti. Nze njagala nnyo eggwanga lyange. Nabagamba tinasonyiwa Lwirayiti. Nze nanze kuba sina kye mwetaaza. Nakibagamba eyo si level yange. Naye olw'okuba nga mwine empaka, olw'okuba mwefuula abategeera bamanyi buli kimu,
mwe ba lawyer ba social media mwe ababeera emikwano mwefuula abategeere nnyo. You have continued to mislead people and omuwala akyali mu kkomera nga ffe tetubiriiko. Omulamuzi byayogera balooya basiiba mu kukola interview. Diro mwali mulabye ku lawyer wange ng'akola interview. Ye diro mwali mulabye ku mukyala wange ng'alina kyagamba. Mu bwongo bwammwe temutoola paka. Kale katugambe nti temutoola, then mukkirize nga bwe tuvangayo tubasobole okubabuulira ebintu, then mubikkirize. Abantu nno bali bubi Bebe Cool. Nti naye nawe lwaki tosonyiwa munno tugenda mu kisiibo. Bw'ati Bebe Cool bw'azzeemu. Bannaye mustopinga abantu abakola ebintu bikyamu ng'ebintu tebinnabagenda longo. Temugenda tuzaawo tuwa silly excuses ezo. Musimanyi tugenda mu kisiibo. Omusiraamu muno. Musiraamu munnange yali tandaba nti ndi musiraamu. Yebo singa sibadde musiraamu yalivumye mu katuliki. Ye Luzira teri basiraamu. Luzira ng'ejjudde abasiraamu mu kisiibo babeerayo. Ebyo nabyongera busungu. Mugamba nti abantu bano entegeera yaabwe oba tusooke tusigale ku University of Understanding nga full figure bw'agiyita.